Chosen Becky wuno munange akiguddeko anti bavuddeyo ne babeera nga ate bamugoba bamugambye genda anti ekisiibo munange akituuse okitegeera nno kakati Chosen Becky atadde ekifaananyi ku mutimbagano gwe ogwa TikTok ng'alina omwami we Ssekajja n'alyoka ateekako captioni enyiizizza abasiraamu agambye nti nno ffe abawoowe ekisiibo kigenda tunyumira ya Rabbi bw'ate bw'avuddeyo n'alyoka agamba ho nondabira abasiraamu mu comment section bavuddeyo ne babeera ng'ate munange bamutabukira tutandise nani onavuddeyo n'alyoka amugamba nti gwe yakwata Bible ate Ssekajja n'akwata Quran babawoowa batya bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba ono n'agamba nti no baakuwoowerawa gwe omulokole okitegeera nno ono n'alyoka agamba nti mu maaso ga Allah temuli bafumbo n'olw'ensonga eyo obusiraamu tebukkiriza oba tebukukkiriza munnange okitegeera nno oyo bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka amugamba abasiraamu batabukidde munnange Chosen Becky ono n'alyoka agamba nti nno tusiibukukira wa Amiri Foods don't forget ono n'alyoka agamba nti naye Becky wabaaki ono n'agamba nti awalana mukyala Ssekajja yakoowa mbadde n'akazuukuka wano wenkubye amaaso bw'atyo bw'agambye ono n'alyoka agamba nti ono abasobola kati kabayombe era bo bayombye dda okitegeera nno kale kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna poliisi evuddeyo n'ekakasa nti kituufu bakyayina abantu baabwe oba abasirikale baabwe bakyali munnange ku maka oba mu maka ga Bobi Wine okitegeera nno katubeere nga tukuwa akatambi maka ga Bobi Wine nti poliisi mukyaliyo eri mu makage tulina deployments around amakage kubanga tuyina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Pastor wuno agambibwa okuba nti nno yakozesa omwana ow'obuwala gw'oli mu kulaba awo mu katambi okitegeera pastor ono w'abalokole ate nno na muyimbi nange mbu nno munnange n'amuggisaamu n'embuto naye pastor ye abyegaana omuwala yabadde akyaziddwa ku channel ya Chicken. Hello. Wasibye tasebo. Ndi bulungi bange likyekyo. Ndi bulungi mukama wange nze Chicken. Ani? Nze Chicken owa TikTok. Chicken wanjise omulala. Wasibye taata wange omulungi. Ndi bulungi bange ogamba otyo. Sina tabu nkunoonyereza n'ebbanga. Nina omwana bamuyita Diana. Simanyi oba omumanyi. Mumanyi oyo omwana mumanyi. Diana angamba nti yajja kale yampa story nga mpanvuwanvuko nangamba pastor bamuyita tuno omujuni habati tuno omujuni Brian nekunoonya ku social media nga ndaba nkumanyi nga ye Diana ngamba pastor yanzigisaamu embuto 7 nga kuliko n'olwabalongo be baana 8 naye nina complications mu lubuto kyesi njagala kiri kimu pastor ampe ssente nzijemu ki ntereza olubuto lwange pastor takwata simu zange yambulookinze lwe nasembo gende uwe yansiba nanteekako empingu ne banteeka ku patro ne ngamba owaye kansoke nkunoonye okoze bulungi Chicken okunoonya era oyogedde bulungi nnyo oyo omwana mumanyi omuwala oyo amumanyi Diana kakati nze nyambye abantu bangi abaana abawala nyambye abantu bangi kakati oyo omuwala yali muka brother wange bamuyita Gideon era nga beeyagala
kakati ne babeera bonna kati nze brother wange Gideon ye yansinkanye oyo omuwala ng'omuwala alaga ali addicted ku biragalalagala shisha njaga mwenge asula mabalo oyo omuwala mwenge biki ebyo ng'alina n'omwana amuyita alina akaana k'akawala n'ensembeza oyo omwana ne musembeza n'etandika okubeera nga njogera naye kati olunaku lwe nasooka omulaba namusanga akasanga ti eyo bayita ba cottage biki n'entuula naye ng'alina n'akaana ke nankabira ebizibu awo nanga n'ennyumba mwensula batubanja kati tesaategeera waliwo akamodi kesaategeera oluvannyuma nga kati nga bulaza nga tannaŋŋamba nti kinti girlfriend we nga yaŋŋambye mukwano gwe mu kusooka kati nankabirawo ebizibu nanga n'ennyumba mwe tusula batubanja biki nemuwa emitwalo natuwa dakika nga 2 nemuwa emitwalo dakika nga 2 nemuwa emitwalo 2 yanga ennyumba ya 15 nebagenda osasula ennyumba egyo emitwalo 5 ojja guliramu omwana buti nemulekawo nentambula nenkola neneeyongerayo kati bwati watandika okusembera mu bulamu bwange nentandika okuba nga muwa obuyambi mubeererawo bamumanyi mubeererawo muwa obuyambi kusimu musindikira ssente biki kati ekyavaamu bafuna obutakkaanya biwanvumu bafuna obutakkaanya kati olwamala nentegeera nti yali muka brother wange Gideon bonna we bali nsolo bakutuusaako kati oyo omuwala netandika obeera nga muwa obuyambi nansaba ekintu waliwo yansaba nangamba mbadde nsaba onyambe ompangisize ennyumba mbeerewo n'omwana wange nanga pasita kenkusaba nga mpita naddale kenkusaba nemuwa sente n'apangisa ennyumba saidi zeeyo namugongo nga pasasebaddeyo oba simanyi eyo kuba baliita batya pasasebaddeyo gyasula nentandika okuba nga muyamba ku nnyumba ng'abeeraawo naye kati ye tandi asobola kukola anywa omwenge geza bino ebyembuto embuto 7 alimba kubanga alina ggaali abeera n'abasajja kubanga ennyumba gye namupangisize namugongo yalina ggaali nga bamuyita Asane nga bijja abeera mu makirabu ng'ennyumba ggaali oyo yajja n'asula nawo ng'ajja n'asula nawo ggaali oyo ennyumba gye nampangisiza namuwanga ne lwenti ng'amunywamu mwenge landiroodi yagobawo namugobe olw'ekisa kyange neziramu ne muwa ssente endala n'apangisa ennyumba eriyo bayitayo bukatagize bukasa n'apangisayo ennyumba era ennyumba ebintu babiwamba ng'ate namuwanga ssente zikola ki esasula ennyumba kati ansibako ekintu ekyo era yajja wano ku kikomera yaleekaana nga ŋŋamba timba nabo abagala okujja mu basajja ssente yayogera ebigambo awo wanzijamu embuto 7 nanya biki azze bamusiba mu makomera n'akamujja mu kkomera emirundi 3 nga mujja mu kkomera oyagala kutta linnya lya pasita agambye takufunisanga ku lubuto story gy'otuwadde ye story yemu gye wakola ku taatawo story gy'otuwadde n'atugamba nti obiwulidde bulungi obeera mu mabaala so ku byonna alimba omusajja wa Katonda alimba ati oyo talina na bwakatonda osobola n'okubeera taata wange n'akubuulira taata wakuzaala anzaala osobola omukubira n'akubuulira ebyo oyo omusajja ne wakiba kyalo kiramba kimuwaako obujulizi so kyembuuza taata wakuzaala akimanyi nti obadde ojjamu embuto z'omusajja ono akimanyi bulungi taata wakuzaala mu mawulire amalala omusamize Kasumba munnange wuuno avuddeyo jjukira nti kati yafuuka musamize era obusiraamu yabuvaamu okitegeera kaakati munnange ku nsonga z'ennyimba ze avuddeyo nalo kagamba nti abagala okuziddamu muziddemu tayina buzibu nammwe woba owulira ng'olimba oyagala kuluddamu osobola okuba nti naate oluddamu naye ate avuddeyo munnange n'abeera ng'akomerera eddiini y'abasiraamu katubeere nga tukuwa akatambi kano twalabako Vincent Segawa ng'agamba buli alina oluyimba lwange lwonna seetaaga kuddamu kuluwulira wantu wonna ennyimba zo zikutte nnyo ku mikolo onoowagira abaziyimba ku mikolo ekyo kimu ekisooka mbuuza kimu buuza kimu ekisooka oluyimba lwonna nga lwa mikolo
nga lwa side za abasiraamu ogeza la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah lutwale gwe naali eyo ngwade copyright lutwale wadde Mungu nga mugagga amina wa amina sati subiranze ali eyo lutwale Assalamu alaikum Uganda assalamu alaikum Allah Assalamu alaikum mena salamu Allah zeswahaba hasumba buzawe wao Allah na kyusata nembifumba nga birunjo kamala Allah twali sokoleke enyimba zo ziwadde twali katwali boli wagamba nti ngene yangu lubiri mbatadde mukono mu kirowooza ngambe sahaba uno yaddanga n'okuddamu luyimba baddembe n'okuddayo mu studio ne balukyusa baddembe n'okunkubira ne mbatwala mu studio ezazikola ne bafunira ddala original nalabye abaana batandise oziddamu naye nga baziddamu mu studio obunafunafu badde mbatwale mu studio ez'amaanyi Dr. Tiwali eyakola oluyimba Pademan Waali yakola oluyimba Bawa Waali David Waali DMS bwe bali abakoze ennyimba ezo nti bannaddiini bano bakusaako olukomera ne bagattako okutiisatiisa okwekibwatukira ne bakuteekako okutiisatiisa okujja empola then ne bakusaako okwekyekango oba kitegeera bakugamba n'okwekyekango ekisooka basooka ne bakuba tayiri ya kibwatukira ne bakomola okitegeera kandi bakuteekako olulimi olutali lulo mpolampola alif okitegeera ne bakuyigiriza olulimi olutali lulo polampola bakutwala okwekaluubirirwa oba kitegeera kati ekyokusana ne bakufuula embwa enjeru bw'otambula mu kkubo n'osanga abantu nga munaana nga kuliko ow'endalabuusi toyinza mugatta mu bali saaza ekibinja ky'abantu okuliko n'omusiraamu omu bakwawudde obitegedde ebintu ebyo bisatu n'obeera nga gwe bakufudde kagamba simanyi bwenyinza kyogera ow'enjawulo nga gweofuuse embwa njeru kwegamba byonna ne bikuzingako bwoti ne bakunyweza olwono kyebava bagamba Ramadani bwetuuka tusiibenga bali tebalima bali mu nsejju bandisimbye ddi ebijanjaalo ettooke balirimewa muwogo aveewa basitemewo ebikata nga wandibadde awalungi waliwo tiles omwezi abakazi byakwewunda byanzi nabo bakimanyi kakati gwe omukazi muli eyo ogenda kusiiba omwezi mulamba tokonoonya musajja ani anakuwaana nga omaze okusowotoka ani agenda okukuwaana maze okusowotoka enjala ya mwezi mulamba nga wenna olinga entinnamuti kyokka wasiiba Allah akuwa omusajja ogenda mujja waffe twagala byebigula twagala bijuujulu kati osiiba enjala osowotose ebisige bikulinga ekyoya kya namugala nekagwembwako nze nawona mutwegatteko tubeere nga tuyozaayoza Gravity omutujju yamaze n'abeera nga ate munnange atulaga ennyumba ye ng'ewedde bulungi yali yagitulagako dda naye nga tenaggwa naye munnange nga wooli mu kulaba awo yeye ennyumba ye erabikira ddala bulungi kale mutwegatteko tubeere nga ate tumuyozaayoza bangi bagambye mbu ssente simanya yazijje mu kampeyini ya NRM naye kale kyo tekigaana akuba nti naate omuyozaayoza subscribinga likinga lekawo baka bwawo mu comment section fena tubadde tulowooza nti teri ajja kuvaayo kubaako okyayogera ew'abakasuku okitegeera naye munnange Shadi yaye munnange aliko wano byagambye tetugenda kubeera nga ate tumwogerera kabeere nga abikuwa tisilabangako fulopu ya buugi na migaati giriko blue band mpaka lunabirabye mu bakasuku mukimanyi nti bino byetwafula mbu tukolanya analysis ku abantu batukoowa kirabika bino byakyaza bano basendi ne batandika okuvoola abantu banyiivu mukimanyi nti ne posti ezabadde zibika jjajja wakasuku tezabaddeyo ono omuwala eyafudde ono Diana yatrendize n'okusinga ojjajja wakasuku ekyo mugenda kunyigirako naye nze mbabulidde amazima era kasuku bw'avaayo yeekube mu ttooki kirabika alina abantu banyiiza nze nkubuulidde tolaba nti yalaba nga ali perfect kirabika alinamu banyiiza nga batya buti kumwatulira oba nga batya kumusiba kumanyi kye bayita jjajja kati singa intaneti yonna ewuuma
naye wa kyokka Diana gwe baziika mpaka na kati akyali ku fooyo ng'ate ndabanga Kasuku alina erinnya okusingani ya protecting againiz kyebwe buzibu abantu banyigira ddala okay bino byasinga na jjajja mwami abantu babinyi mama nyabo abantu banyigira ddala kubanze banange nalabyo twabadeka ku live ya dene ekiro nenze nga byenda basibitegeera okusinzirira ku muntu ku media eno kati mmoja agamba kati bwe batamubisire yazikidwa bwe batakoze bati gomanyi kyekitegeeza omuntu alina erinnya okufiirwa natagira kirabika tobitegeera obuzibu n'abantu ba NRM baayuza kojja kagatto munanga avuddeyo nalyoka agamba nti kaakati Kasuku akkirizibwa okuba nti naate avuma abanaku nga bw'ayagala okusinziira ku kye baalabye bagamba nti Kasuku wa ddembe okuvuma abanaku nga bw'ayagala katubikuwe ayogera abavume kuba babadde bavuma nga balowooza nti abavuma obunaku nga balowooza nti munaku wadde munaku nti talina kibazadde be kuba nejjajja abadde asigaddewo yafudde kati avume nga talina kyeyeguya kuba talina gyaswala taata we maama we jjajjaawe ate akyaswala nedda bw'anaatereera Kasuku tajja kuddayo kufuna byabadde afuna lwansonga yali akyayogera bulungi yali alina afuna ki yokwogera obulungi tufunyemu abantu sinatandika kubatwalanga bwe mbatwalaganya nga buli omu atunula tewali naategeera nti oba naabaddewo enti oba ki nga n'embeera teyali nnungi nga bwe so gwe natandika okugira ate kati abandina bye bampa lwe bandaba okugira okuyiriba okuvuma kirungi si kuvuma nti kyekirungi abantu lwakuba ndi bw'omussa mu pipeline yalaba awulira ng'amuvumyo naddala singa obanga kyomugamba kyekisinga obutuufu oba oyagala ogyobe nga olina kyoyogera ku gavumenti ng'ogirungamya bwe yandibadde ekituufu ayogera ekituufu yaba akoze ensobi sinakindi ovunaanibwa kulya mu nsi luki bw'oba oyogera ekisinga obutuufu so kyokola bw'oba oyogera ekituufu kiremereko ne bw'okisigalangako ki era Kasuku bw'abanga nga bw'abadde ayogera takyusa asigalewo nga bw'abadde ayogera abataagala balekeyo kasita bw'abadde ayogerera ebyo bwe yafiiriddwa bazze naye nga bano ate baswadde nyade bogere nti bazze kulaba nti bazze kulaba Kasuku ali ati bibeerawo ebyo kandi wabaddewo n'abadde baagala okuziika ku flopping nga baagala lwaki enkuba yatonye ku ssaawa mukaaga tweyongerayo munnange Honorable Geoffrey Lutaya akiguddeko bavuddeyo munnange ne babeera ng'ate bamwabya Fred Lumbu yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno era n'alabula Bobi Wine yona gy'ali n'alyoka amugamba nti waaba abadde akolagana n'abantu abaali mu Eagles era we boogera ku Eagles munnange ne Geoffrey Lutaya oba omutwaliramu kubanga era yali mu Eagles production okitegeera kale nno balagidde Bobi Wine abeere nga alekeraawo mbu okukolagana nabo mbu bano munnange bambega ba gavumenti nabyo katubikuwe njala sindika obubaka buno bugende wa pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bubaka bwakulabula okusookera njala tegeeza bannayuganda nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde lwaki nsaba obategeeza nti omufu tawoza na mulamu omufu tawoza na mulamu lwaki omufu tawoza na mulamu njagala musooka muyige ekigambo kimu nti omusajja gumudiringa ne gutudinga Museveni yakamala mu bukulembeze emyaka 40 nga bazimbye ekintu kyabwe bo bayimiriddewo mu kutta beera mwegendereza gy'otambulira n'emikwano gy'oyogera nagyo naddala bwe mwali mu music industry abantu abamu bebandiise emikwano gy'emikadde ba musician si balungi nga bw'okitegeera babi nnyo abantu abamu naddala ttiimu eyali eya Eagles Production Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba kutegeeza bw'oba olina contact y'omuntu gw'okyayogera naye nga ali mu Eagles Production nga kati osobola okuba nga oli mu communication naye nkusa obanga olina omuntu yenna yali mu Eagles Production nga mukyayogera obanga mwogera obanga alina ekintu kyonna kyagenda okukoga mu kaseera kano k'oli mu nkwegayiridde si mugiblocking eyo ttiimu yonna nfu eyali mu Eagles Production yonna nfu
So nsabiddwa nkutegeeze mu ngeri gy'olimu essaawa zino togeeza n'obanga olina omuntu gwewesigaliza naye oba kwekukutirizaako ng'ali mu ttiimu ya Eagles Production. Yonna nga bw'ogimanyi nfu temuli yasigalamu. Era ttiimu eyo ntegeezezzaako yeerimu amapeesa agatambuza ssente za Museveni mu diaspora. Ttiimu eyo yeerimu amapeesa agatambuza ssente za Museveni mu diaspora. Ezitegeka ebivulu, ezigula babuloga, ezigula bannankyukakyuka, be batambuza ssente. Abamu in fact nti balina ne diplomatic passport ze batambulirako nde DCIs, balina ne diplomatic passport. Nze njogedde kigambo kimu nti abantu bonna abali mu Eagles Production bonna bafu. Bw'oba olina gw'oyogera naye mugambe nti enkolagana naye oba enjogerezeganya naye essaawa zino giggalewo, bonna bafu abali mu Eagles Production. Bonna bafu kabeerani totegana ebyo byose kitana nigikuwadde obeere ng'oli aware nti abantu abadde music industry ng'obadde tobeesiga oba ng'obadde tobeesembereza nga ne mu struggle eno yonna tebabadde naawe togeza n'obeesembereza. Nammwe abantu abali mu diaspora b'enkyukakyuka, abantu ba public figures oba be tuyita ba celeb bava Uganda nga bazze mu bitundu gye muwangalya mubeegendereze nnyo. Abantu bamuyita ba public figures oba bamuyita ba celebrities naddala abayimbi abava mu Uganda ne bajja mu bitundu gye muli mubeegendereze nnyo. Si balungi nnyo olw'ensonga state beekozesa kati okutambuza bizinesi zaayo n'okukola ebintu byazo. Awo tuvuddewo kanjala tugende butereevu ku video eyatuleese. Mu mawulire amalala ono wa NRM munnange omwana we yamufuddeko bayavudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'agamba nti abasawo tebaakoze ekimala. Okitegeera no kaakati ba foot soldier bafuddeyo ne babeera ng'ate bamutabuukira. Katubikuwe. Alright. Nze nno saalina muwagizi w'NRM saakulimba. Naye munnaye bagamba munno mu kabi. 2 hours later. Era ndi wano kulinsinga eddoboozi otegeeza eggwanga ekiri emulago. Omwana wange afiiridde wano nga teyamufaako. Yes, amagezi gajja kujja ku mpaka oyagala toyagala. Ekibuuzo kigamba nti Green Daddy enjaga onywedde ya ssente mmeka ekutabudde omutwe. Anti bebibuuzo be mutubuuza wakati nga tusudde emirambo gy'Abaganda baffe Basegirinya Muhammadi bye mutubuuza nga tubuuza ku Baganda baffe Bakibala Majoni Bosiko. Baganda ffe batala bayadde ku mulamuzi ba Bobby Yanga bajja n'Ogaddafi yakirewo Edi Mutobe tubabuuza ne mugamba tuli banywi banjayi onywedde ya mmeka ssebo. Nabagamba teri muzira kulya tolibbira. Kino kimaasa nnaku kigimaasa mpalo yagalagana gagenda kujja wallahi billahi tallahi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabwa tukusaba genda maaso tojjaako kigere. Tova ku main Mr. President simanya bikyani. Tava ku main sigala obwotyo. N'ababodaboda nyoro bajukisa obudde buweddeyo temutubisa nammwe. Gwe bikaba kali Green Daddy nabikaba 220 nseke nnyini byokaba kati mu 226. Mmanyi obulumi bw'oyitamu. Am I sorry to you? No. Am I sorry to your baby somehow? Wakowe mukibona zamwe mmanyi oli mudwaga mweza mmanyi nzani. You are nothing Green Daddy. Basi papa wabaddewo. You are nothing to those people. Mbawade chief mobilizer bit. Babade na Isma All Access ne bamutta. Isma All Access omumanyi gwe. Kyadaga takwa abasajja. Ye mukuba smart boys bayina ne basigaza bannakangubi. Mboka tukoloza we are something to them. Mboloko ne mukabira kanako. Betukababulirako ne mutwita banywi benjayi. Mwesibe bbiri temutukabirira. Temutukabirira buli afirwa kana geno kalye afirwa kama maho kalye kachala ko kalye naye bofo tusirikire. Temudda mutulekanira Mr. President bichani wegwanga semanya biche gwange lyavenda ku main. Genda masa awo tukwagala. Awo tukwagala. Eno bafeni bakaba eno bagobwe bakobeki awo mpaka amagezi gangagaze. Terekana kukuba ku mukono twabagamba eno basa amateeka amapya teri yadde okusendabiramu eno basi. Teri yadde okwimiramu okulya obutemu kukuba sambu kunyabunyama buki ate nga basi nkadde musibe city belt bakiyita kisanja kabina kamu be bavuga mu city belt n'avuga ku driving seat ali kabina kamu ze makakasa wacha amagezi gajja kujja. Alright, kati gwa bitegedde gamati honorable Asadaman Makebe mutukabira nnyo. Bwete tambudo badde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel. Kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section. Bera bulungi weraba.